Mugamba mutya mumwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaliro mbayitidde vidiyo eno njagala babuulira nti vidiyo eno nga bw'ogiraba bwetyo bweri kiyinza okwewuunya nti nfumbidde amazzi mu kaveera ne gajja bulungi nnyo era kisoboka kakati vidiyo ezo bwe zityo nzirina natandika ozikola naye nina ku channel kwengendo ziteeka channel eyo eyitibwa Obadde Okimanyi bwegenda okuyitibwa nti Obadde Okimanyi gyengenda otandika oziteeka bwe zityo okuzuula nti woddira amata n'ogagattamu kooko gafa woddira kooko n'omufumbisa ennyama oba enkoko biwooma bikola bitya biba bitya bwegamba bwe zityo vidiyo zigenda kuba zibeera ku channel eyo endala eyitibwa Obadde Okimanyi bwetyo bweyitibwa mujja kuba mugiraba kuba eddoboozi lyange teribula era obeera oyitegeera nti ono y'oli ali ku Kyayiti okitegeera bulungi nnyo nyagadde mbalageko keeno emu ngiteeke wano ku Kyayiti mugirabe mbannyonnyole zigenda kubeera ku channel ndala eyitibwa Obadde Okimanyi bwetyo bwegenda okuyitibwa vidiyo bwe zityo zijja kuba za njawulo nga bintuntu bya njawulo kati eno mbalaga osobola okufumbira amazzi mu kaveera n'ogateeka ku kyota kaveera ne katajja naye kasigadde kalamu tekajja amazzi gajja bulungi nnyo osobola n'okufumbira mu kyayiro omunywa oba ag'okunaaba kuba kati nze nabadde nfumba ga kunaaba lwakuba gannemesezza ganyokyezza engalo naye mbisuula wansi naye era tegaayiise gaasigaddemu okitegeera kwegamba vidiyo bwe zityo zigenda kubeera ku channel ndala zigenda kubeera ku eno Kyayiti Kyayiti tusigale ku ebyo eddagala ery'enjawulo wamu n'okufumba Kyayiti biba bisigalayo bwe kityo bwe kiri kati n'eno channel egenda kuba ya njawulo yo ng'eyitibwa Obadde Okimanyi bwetyo bwegenda okuyitibwa kugenda kubako vidiyo bwe zityo zo bwe kityo bwe kiri kati ng'eyo bw'ogiraba nfumbidde amazzi mu kaveera naye akaveera tekayabiseeko wadde endowooza ogalaba amazzi gasigaddemu tegayiise okitegeera bwe kityo bwe kiri kati vidiyo bwe zityo ngenda kuba nzibalaga nagafumbye ne gajja bulungi nnyo era wanabadde njogera wano njagadde ndekemu eddoboozi lyange nga njogera obbalaga nti nabadde ngafumbira ddala lwakuba ganjokyezza engalo akaveera gaayidde nnyo waggulu eno gye nabadde nkutte ne ganjokya ne ngasuula wansi nga era bw'ojja okulaba bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mwabali ku Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe mugyegatteko bingi ebyenjawulo mujja kuba mubiraba nga bwe nabagamba nti eddagala eryo erisinga ebikoola by'eddagala ebyo bizibu ebisinga tosobola bifuna nga noli wano mu kibuga naye wenfunayo kyenfunyeeyo mbibateerayo ku Kyayiti ne mubiraba kitegeera bulungi nnyo ebya serious gatandise okukola ki okunjokya nja kuba mbibateerayo ku Kyayiti nja bateera ebintu eby'enjawulo byonna eddagala ery'enjawulo byonna mulirabe eddagala ery'enjawulo nja diteekayo eyo ku Kyayiti mulirabe oba tosobodde different tekirina buzibu osobola okujja ku WhatsApp yange ngiteekayo nnyo ku vidiyo ddala ezo vidiyo eziriyo waggulu osobola okumbulira nti kino osobola okinfunira osanga nsobola okinfunira wekityo ne bwekityo tugende bwe tutyo mpolampola okunjokya engalo gatandise okunjokya engalo tuteekeyo ebyo ebiriyo kino kyo kyaddala kankola channel endala tadde amazzi mu kaveera webityo njagala gajje wekityo bwe kiri ngakozesa Kyayiti tusigale ku mulamwa guli empira gatandise okunjokya engalo n'eno channel tusigale ku mulamwa guno kasamukirabiddeko nammwe nkomyawo gatandise okunjokya waggulu engalo gayidde waggulu ebya serious tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko weegatte ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo nno nga bwe mukiwulira mbaagala nnyo mbaagala nnyo nnyo mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti mugyegatteko kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mwera